Ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya Democratic Party kirajjanya olw'ekibiina kya Forum for Democratic Change okwolangirira nga bwe kivudde mu mukago ogwetabamu ebibiina ebirina ababaka mu Parliament guyite Interparty Organization for Dialogue. Omwogezi wa Democratic Party Kenneth Pokakande ategeezezza nti bagenda kukola kyonna ekisoboka bateeseganye n'aba FDC ku nsonga y'okulekulira iPod kubanga FDC yesinza ababaka mu Parliament era nga singa eva mu mukago guno oludda oluvuganya luba terukyayina mulamwa mu mukago guno. Kakande era akikkaatiriza nti iPod gwe mukago gwokka gwe babadde basinkaniramu ng'ab'ebyobufuzi bonna okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo yadde nga tebakwatagana mu ndowooza z'ebyobufuzi. Kino kye kimu ku bibiina bye tukozesa okulaba nti tuleetawo eddembe mu ggwanga n'okulaba nti tusobola okukola awamu nga bannayuganda okulaba tuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu mu Uganda. Tekisinga mu byonna kutuula tuteese ku nsonga ezo okusinga okunyiiga n'okukanyuga amayinja n'okwekuba mu bifuba n'okukola ekintu kyonna ekyamalala. Omwogezi w'ekibiina ekya FDC Ibrahim Ssemujju Nganda olunaku olw'eggulo yalangiridde ng'ekibiina kya FDC bwe kivudde mu iPod olw'ensonga ezitali zimu ng'obutakkiriziganya n'engeri ekibiina ekiri mu buyinza gye kikwasaganyamu omukago guno n'agamba nti kino si kya bwenkanya. Democratic Party erekangudde ku ddoboozi ku lw'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura okubikkirira ebikolwa abasirikale be bye bakola ng'okukuba abantu gamba ng'okubakuba emiggo. Nga ne boogenda kati mu ofiisi za poliisi obasangayo bakanyama bano bonna be tumanyi obulungi abasazi b'ensawo era tulowooza nti poliisi nga bweyimiridde kakati tesobola kukola kunoonyereza kumala nga ne mukama waayo Kale Kayihura y'omu ku bantu abalina okunoonyerezebwako. Bwe kiba kyetaagisa avunaanibwe alizayininge n'okuva ku kifo kya Inspector General of Police. Ku kya Dr. Specioza Wandera Kazibwe okusubwa entebe ya African Union, DP egambye nti gavumenti teyakoze kya bwenkanya okutoola obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi n'ebussa mu Dr. Kazibwe ate nga yabadde ekimanyidde ddala nti si mwangu wa kutunda mu kifo ekyo olw'ebikolobero byamanyiddwa nga bye yenyigiramu. Gavumenti yaffe emanye weeyina okuteeka ssente okufulumya obuwumbi obusukka mu 3 ng'ogezaako okutunda omuntu atatundika omuzibu ennyo okutunda eri abantu bonna n'ofulumya bilioni 3 ezaali badde zigenda mu malwaliro, ezaali badde zisasula abasomesa, ezaali badde zigenda mu bulimi, ezaali badde zikola enguudo zaffe zitta abantu, naye n'oziteeka mu kintu naawe mu mutima gwo ky'olaba nti tewali kayinza kuvaamu. Haidati Nakaweesa, Sarah Basirika, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.